Democratic Alliance kisinde si kibiina. But mu Democratic Alliance mubaddemu abakulembeze abaagala okujja okwesimbawo nga bajja kwetaaga simbo. Oba kitegedde. Ate nze sina we ngenda kukola ki? Sina we ngenda kwesimba. N'olwekyo Democratic Alliance ekyaliwo ng'ekisinde kyendimu. Kubanga nze nkyali wa Democratic Alliance naye kuba nnaffe abagenda okwegatta mu by'obufuzi babadde balina okuba n'essimbo babadde balina n'okuba n'ekiki n'ekibiina n'olwekyo njagala okwebaza abakulembeze baffe aba Democratic Alliance ng'ekisinde okuba nga ate batandikiddewo obanga omukisa guzze ogw'okulaba nga ate abagenda okwesimbawo okuvuganya mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga lyonna ntufunye ekiki ekibiina mwe bajja okwesimbira. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Nze bakyanguyiza okulaba nga banga tono okulaba nga ate bafominza ekibiina tekigenda kumalamu abantu essuubi okulaba nga NUP kyali kisinde bwe kyajja ne kiyawulayawulamu abantu si ekigenda okufuuka kinene kyekigenda olw'okuba nti bano bateeketeeke bali mwensa kubanga owekitiibwa Mpuuga era y'omu ku batandisi oba ku baliwo be tulinawo abali mu Democratic Front oba otegedde kati owekitiibwa Mpuuga muteeketeeke wansa ate alina experience yaki y'ebyobufuzi. People Power bwe yali etandika era yatandikibwa abantu abalimu ensa abaali bamanyi nti twegatta ku People Power okukyusa obuyinza bwaki bw'eggwanga kyeva olaba nga People Power yajjira nowa NRM yateekangako akagambo ki People Power siga emaanyi g'abantu era nga ekyo kyetwali tumanyi nti bwe tugenda okukola ki okutambulira. Awekitiibwa Mpuuga ne banne nga bwe bagenda mu Nuupu bwe bagenda mu Nuupu baali basuubidde nti omuntu gwe bagenda okugoberera kituufu wadde yali si munnabyabufuzi nga alina experience naye baali bamanyi nti with the time ajja tuuka akoopinge n'ebyaki n'ebyobufuzi nga bwe bitambula oba otegedde era nakyo baakikola Nuupu okujja okuyamba abaali bagenda okwesimbawo kubanga People Power sekyali kibiina ekiwandiise ekirina akabonero lwakuba nti ebintu byayononeka buki bwonone singa bwomanyi nti Nuupu ate bwemala okujja omululu enge enkwe obufere n'obubbi byavumbege ekibiina kyaki kya NUP. Lwaki nti bwe muba muzze okwesimbira mu NUP baali badde bazze kubuweereza nga bwe batwatandikawo People Power our power kukyusa buyinza bwaki bwa ggwanga nti kati bwe baali beegattidde mu kibiina kya Nuupu ensonga yali emu nti twali batusigala kuki ku mulamwa nga tetunuulidde ebintu bya nsimbi bya bufere n'ebiringa ebyo oba otegedde naye bagendamu omululu bagendamu okweyagaliza ennyo bagendamu okutandika okuvoola abantu bagendamu okutandika entalo weziteetagisiza ne wezeetagisiza kitegeeza baali bajega nga tebalina experience naye ku mulundi guno Democratic Alliance etandise nga twagala okunyiga abantu ebiwundu ababadde babonaabona n'ebyobufuzi eby'ebibiina ebibaddewo ki saagala kugamba nti ebibiina ebibaddewo emabega bibadde bibi nedda kubanga ebibiina nga DP yasomesa bannabyabufuzi bonna be twegomba oba ffenna be tubadde tulaba mu ggwanga lino. FDC yabeerawo nejja Dr. Kiza Besigye long leave kubanga kati ali mu kkomera oba otegedde omusajja yakwatira opposition emyaka mmeka 20 ngana obutakanya bubaawo obukanya kubaawo naye nga toyinza kuwulira ng'atobodde ki ng'atobodde abantu. Nuupu bwe yajja twetumanyi nti olw'okuba agikulembera muvubuka muganda ate nga n'okusoma yasomako saagala kugamba nti nsosodde mu mawanga kubanga ab'amawanga mabulyo babadde bakola ki babadde bavuganya nga bajja kati bwe twafuna ne tufuna Kyagulanyi nga musajja muganda muyigirize abadde mu ggwanga lino kyatuleetera okulowooza nti ali siriasi nnyo era tugenda kwegatta naye tununule baki bannayuganda olwo nga tetunnaba kumanya nti n'okuyiga ebyobufuzi tayagala otegedde kubanga omuntu eyajja ate okununula eggwanga ate ayomba buyombi naki na banne kati ow'ekitiibwa Mpuuga tuleese Democratic Front okugatta okunyiga ebiwundu abantu bonna babadde baweddemu essuubi mu byobufuzi naddala ku by'opposition kubanga leero ensoose okulaba opposition nga tulina amateeka agayita mu parliament nga ab'opposition waliwo n'abalina ebipande byabwe ebiraga nti nze eddoboozi lyammwe naye nga tabawadde eddoboozi mu parliament ekyo kyoba kirabye twasooka ku tteeka lya mmwanyi
bakubawa ku fight tetwategera ndowooza z'ababaka baffe betulonda baali balowooza ki kubanga kirungi wadde omuntu ayise etteeka naye nga waliwo okamuwakanyizza ntolikola ki toliisa kubanga kyekibaleeta bafuna omusaala. These people bafuna omusaala gwaffe bafuna allowances kaakati bwe baba nga tebalina mugaso lwaki beesimbawo balye ssente bafulume bufulume mu paalamenti nze kyekibuuzo kyange because baali badde babeerawo ne bawanika omukono nti nedda tuliganye naye bafuluma paalamenti nga n'okulisoma tebannakola ki nga tebannaba kulisoma mwena mukijjukira buki bulungi kaakati njagala mbuuze era bwe batyo bagenda okuddeyo mu bantu bagende beesimbewo batugambe nti mutulonde tugende tufulume nga bwe tufune omusaala oba n'olwekyo Oweekitiibwa Mpuuga abadde balina okwegatta ne banne abateeketeeke banne ab'ensa banne batandikewo ekintu ekigatta bannabyabufuzi ebyobufuzi ebirimu okuteesaganya okuwuliziganya okuwabulangana n'okuwulizinganya oba otegedde kuba tojja kukeera bukeezi gw'olagire bulagizi tikatufuluma twetaaga ebyobufuzi ebiddamu tu harmonize abantu okubeera awamu ebyobufuzi abantu bategeera ebyobufuzi omuntu bwatikira n'agamba nti loolu yange ng'omulonzi yeeruwa loolu y'omukulembeze yeeruwa omukulembeze alina kukola ki nange nina kukola ki oba okitegedde ssebo mukama wange kyekyo ssebo kino kisuubira okubeera nga kina kikigenda okugattako mu byobufuzi bya Uganda bwe tutuuse essaawa eno nga buli omu ayagala yeegwanyiza ekibiina bwe mwayagala akola ekibiina ekiki. Yes, omanyi obwegassi kirungi nnyo abantu ffenna mu ggwanga tutambulira mu buki mu bwegassi tosobola kubeera omu era omuntu omu yali aŋŋamba nti nuupu yo ng'ekibiina yasooka n'erowooza nti yo okubeera yokka esobola okuggyako oba okukyusa eggwanga lino ekitasoboka naye Oweekitiibwa Mpuuga kyakoze kyakugatta banne ab'ebibiina ebirala okubagamba nti tukwatire wamu tutambulire wamu. N'olwekyo ku kibuuzo kyo bwe maa nkizzeeyo kino ekintu ekibiina kino kigenda kukola omulimu gwakyo ng'era bwe nkunnyonnyodde nti abakirimu tebaagala kukola bokka mulimu gwa bannayuganda okuleetawo essuubi lya bannayuganda baagala obwegassi bwe baba nga bazze nga ekibiina nakyo kizze kitegeeza nti bo bagenda kukola ekisoboka okwegatta n'okugatta ebibiina ebirala tusobole okukola omulimu omuki nabo beegasse ku bibiina ebiriwo. Meseji eri abalonzi mu kalulu ke tugendamu kubanga tulaba nkati ng'ababaka paalamenti bafuluma nfulume tusuubira omulundi guno be bagenda okulonda kibawe ekyakuyiga ki natugenda mu kalulu kaneeno. Meseji yange ng'omulonzi kubanga nange ndi mulonzi nonda era meseji yange eri abaami n'abakyala bannayuganda mbategeeza nti ku mulundi guno tebakulagira ng'ambuzi tukutute ku ttale yange ogenda olye. Ku mulundi guno ndabye nga mu bifo ebisinga waliwo ababaka 8 ku kifo kimu nga bonna bannuupu. Sooka weebuuze waaki bonna bajja 8 mu kifo kimu kitegeeza waliwo omululu otegedde n'okweyagaliza okukola ki okungi naye ng'okukola kutono. Waliwo ababaka benjagala okwebaza mu bitundu byabwe nga baweerezza nga balina independent mind. N'olwekyo bannyabo ne bassebo mwenna abandaba mwenna abalonzi b'eggwanga lino nja kubasaba leero weetegeerere. Leero omubaka bw'akunnyonnyo togamba nti bandagira nga buli baatulagira era wali gundi tiikinga ne tuleeta embizzi ne tuleeta ssekkoko ne tuleeta embaata ne tuleeta ebidomola ne tuleeta emyala oba otegedde. Leero genda weetegerere ng'olonda omubakawo era mubuuze obadde mu paalamenti bw'aba abaddeyo mubuuze obadde mu paalamenti okoze eki. Abo ababaka ba paalamenti be babadde bayimusa leero togenda ggulu leero togenda wanga babategerera ng'enti ababaka ba paalamenti mbakubemu ettooki tomala galonda. Nze ewange gye nnondera omubaka wa paalamenti wange ngenda kumuzza because abadde independent ki abadde independent mind. Ebintu ebimu abadde wadde ng'ekibiina kimulagira kukola bw'ati naye bba abalonzi be badde bamugamba kukola ki. Nze nnondera Ntebe municipality Honorable Kakembo Mbwatikamu Saalongo oba otegedde nga tannabagenda ku bya kibiina abadde nga asooka kumanya abantu b'ekitundu kyange ki ekibagasa. N'olwekyo oyo gwe njogedde naye n'abalala bangi bakola ki gye bali oyo gwe omubaka bw'atyo asooka okutunuulira abalonzi